Abaddukanya entambula ey'olukale mu Lugazi Municipality, Buyikwe District, batunse n'abataddewo stage ez'ekimpatiira. Banokoddeyo stage ezirina okutalizibwa, endala Town Clerk n'alagira zigibwewo mu bwangu. Ab'oku Kataka stage be basinze okusikaasikana n'ababadde bazze okubasengula abakulembeddwa Richard Yiga alaze emivuyo egivudde ku stage ezitali mu mateeka. Mu Lugazi Taxi Park tusanzeeyo ababadde basimbyeyo ebidduka nga bagamba ekikoleddwa bakyaniriza. Kubanga osobola okusanga oluguudo nga lumeruzeeko bu stage naye nga bakkiriziganya ne stage ki enkulu. N'eno yennyini yagaana okukkiriziganya ate yo n'eteekawo emmotoka neva mu stage wabula n'efuuka paaka. Sayidi eno ezidde eri ekiyindi n'eteekawo paaka. Sayidi eno n'eteekawo ezidde e Kampala. Kati oluguudo lwonna ne lubeera nga lufunze. Ne bwe twatuuka ku stage eno nitugigamba tudde mu paaka. Gyo neesalawo neega nti abo tebadda mu paaka ne batandika okutikawo stage ne bateekawo stage y'e Kampala, stage y'Ejjinja, Buyikwe Kiyindi, paaka neefa. Ali Kasasa gwe balumirizza okuleeta emivuyo agamba bamuwaayiriza nga ye yayiiya ekintu kye bakuba kati. John Lukoto, omudduumizi wa poliisi mu Buyikwe, ategeezezza nti bo baliwo kukuuma butebenkevu tebalina ludda. Ku lwa Lugazi Municipal Council, Juliet Nakawuka agamba takisi ezitikkira ebweru wa park bangi bazze bazeemulugunyako ate babafiiriza omusolo. Kakati we tuba tusazeewo baduleva b'e Lugazi nga Town Clerk yatugamba atuwadde ebbanga twetereeze emirimu mu Lugazi bwe giba gitulemye ye mwennyini aleese amaanyi ge enforcement asobole okutereeza emirimu mu Lugazi ate ffe baduleva nga tetumuyambyeko tuba tumulekeredde okuba nti tetukwasaganyiza nsonga ze zaatugamba. Ne ali mwennyini atutawaanya nga naye ajja awulira omukyala byayogera ate oluvannyuma nga tabiteeka mu nkola. Bya Eric Yiga, Salt TV, Omunyo.